Omwana Aliana aweza omwaka gumu era nga mu mwezi ogwokubiri abasawo we bakatemera nnyina oluvannyuma lw'omwana okulwala okumala ebbanga nga tebamanyi kimuluma. Nga babyagala mu bwangu we nakolera application baali bali mu biseera by'okuyamba. Kati ekiseera ekyo bwe kyatuuka n'empeereza nze we naweerereza baalinduza mu sisitemu nga balina ansiibula nange nenvaayo ne ŋŋenda ku Heart Institute nga mukaaga mu mwezi gwokubiri gwali gwakubiri ne ŋŋenda ku Heart Institute e Mulago ne bankebera omwana bagenda okumaliriza okumukebera nga baŋŋamba omwana alina ebituli 2 ku mutima ne baŋŋamba ebituli byalina binene. Omukyalo n'ategeezezza nti yali afunye abazira kisa wabula essente obukadde 4 ze baali bamusabye nazo zaamulema olwo abasawo e Mulago ne bagaana okumuteera sitampu ku mpapula omwana atwalibwe e Isirayiri okulongoosebwa. Yakubuyambi naye nga naffe bennyini ng'abazadde sente ze baali baŋŋambye okunoonya zaali nnyingi. Baŋŋamba noonyo omwana okusooka baali baŋŋambye obukadde sonya okujjanjaba omwana akyetaagisa obukadde nga 12. Ekitongole ne kiŋŋamba noonyeeko waakiri obukadde 6 oba 4. Naye byonna olw'okuba nti embeera yali ya lockdown ne gwe wandigambye nti akuyambeko nga tewali. Nakiganda akubidde omulanga abalabi ba STV okumuyambako okulaba ng'omwana we alongoosebwa asobole okukula ng'abaana abalala. Ab'emikwano bonna abali eyo abalina omutima okuyamba bannange baana ba Mukama nsaba busabi bannange buli awulira ng'alinayo ne bw'oba olina katono katya akatono ako ke kagenda okuzimbulukuka kaweze ne bwe munaasonda akatonotono ako buli anaateekayo kaanaateerayo. Mukama ajja kuwa omukisa era kajja kuwera ne bwe nnaaba nfunyeyo akatono nja kugenda nange nnyongerezaako okusinziira kalimu kange ke ŋŋenda. Ye Nasonkoreste nga y'omu ku bakola obutaweera okulaba ng'abaana ekikanga kino bafiibwako atutegeezezza nga bwe bali mu ntegeka okwoza emmotoka okusobola okufuna ssente okujjanjaba Aliana. Tugenda tekka kawash tusobole okuyamba omwana ono Lamata Aliana okufuna ssente ze ez'obujjanjabi. Otuddukire otuyambe tusobole okuyamba omwana ono. Maria Dana Namiro, STV Select Enjawulo.